Abazadde b'omwana yetugide ku somero mbayina maaso awo nga yeewera omukulembeze w'eggwanga naye atabukidde ate ababba ettaka ku bannaabwe Jennifer Fulfiga naye muyina maaso awo Dr. Jose Chameleone mukazi we gwe yakuba naye avuddeyo n'ayogera biyitirivu nnyo nnyini ddala Shiba Kalungi naye waali maaso awo bambi mulwadde nnyo mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano gwe wenna ayagala okulanga business yo munnange wano ku Suvia News Extra tulangira ddala no business era enamba yange weeryawo ya WhatsApp ate nkojja twongera ebisinga mu maaso wano katusooke tulabeko katono nnyo abali mu love ate tweyongereyo bannange omukwano gunyuma anti obalaba laba ffe katubalabe tweyongereyo bannange Jalingayo. Bwe tweyongerayo ewa Jennifer Fulfiga Nakangubi ono ye wama obulamu e Dubai butambulira ddala nga we yabubalanga w'omulaba okyakola okupepeya n'abazungu adafako naddako oli bannange nga w'omulaba bw'ate mmanyi bulungi nnyo munnange Fulfiga kikyala kirina vibe ggwe munnange omulundi ogwasooka bambi yamusala ajjukira yagenda budde bwali bwankuba ate nga Dubai wamma kwegamba yo tenyumirako ddala mu budde bw'enkuba ebeera efaanana byayo kati yazzeeyo mu budde bw'omusana naye maama anyumirwa bitya Pastor Bugembe muyina maaso wano wammanga awera enkolokoota eri omuyimbi ate ng'oludda comedian Rain okuddamu oluyimba lwe olwa ayi katonda wange I need ya miracle nkolera ye ebyewunyo ye munnange yalukyusiza ate n'aluyimbamu ebibye kino nno omusumba Pastor Bugembe tekyamusanyuddemu yadde n'akamwera muyina maaso wano yakubye oluyimba lwa politics Rain made a remix out of my song, but politically. So I was trying to clarify. Yes, Rain is my friend. But for that song in particular, I didn't know anything. Nange nalabiddawo ng'olimba lufulumye nga luli political naye nga I also just saw later the video when he had changed the words to politics. So one of my friends called me thinking that we sat together to come up with the idea. He did the remix by himself. It was his own idea. One of my agendas as the pastors of this place, I don't want this church to be entangled in any political way. I only want it to be similar and in resemblance with Jesus Christ. President Museveni. I love so much President Museveni. And I have my reasons as to why I love him. He permitted us to worship without even freedom of worship in Uganda is amazing. President Museveni Bobby Wine. And I also love Bobby Wine so much. Because we used to play music together. So this church is for all people. Government, whether you belong to the government, opposition, whether you're part of the opposition, we want you to come here and feel Jesus, not being political about anything. So therefore that song, yes, it is my original composition, but he did the remix by him.
Bw'ati ate munnange Pastor Bugembe bw'avuddeyo n'atangaza ku luyimba Rain lwe yazzeemu agambye ye takimanyiiko mbu naye yalwekanze bwekanzi nga bamuweereza ka vidiyo ng'ate alaba oluyimba lwe ate ye mwana mulezi aluzanyisiza mu bibye. Kale bwe tweyongerayo n'omuyimbi Shiba Kalungi munnange nno amawulire agavaayo si malungi yadde n'akatono bambi mulwadde era abadde alina gy'agenda okupafominga we Masaka olunaku lw'ejjo teyasobodde era King Saha ye yayimbye mu kifo kye. Kale gwe wena munnange ayagala Shiba Kalungi yongera ate bambi okumuteeka mu ssala tayinza butalwala. Bannange si ku mugambo oguyitingana ku social in-laws nenga bambi kati omuteeke mikono gya Mukama kubanga ye musaasiza ate ye musawo mu basawo bw'enkongerayo ewa Dr. Jose Chameleone ate mulowooza tebaddinganye ne Daniela ebyabaagaana tosangayo kikyo. Kati maaso wano nina akatambi ka mukyala muto nga ye yeeweera ng'alidde obuwuka agamba Dr. Jose Chameleone okuba abakazi nange wankuba Daniela mutuufu naye ng'abantu bagamba bo bazzeemu omukwano gubayisa mukamu Dr. Jose Chameleone ne Daniela. Bannange yamuyisa Shakira n'ateekako n'obuntu bw'omutima mbu ye ku Daniela kwafiira. Bannange abantu nga mwate kumukawano omugambo. For how long are we going to stay quiet? Abantu bali in my DMs, mu keep quiet, mu he can kill you, he can do this, he can attack you. Asobola okutega, put down those posts. Guys, I'm tired of being quiet. Saja, this is the third time he's attacking me. In lockdown, he made my life a living hell. And I was quiet about everything. I distanced myself. Until yesterday, I have to come out. Like me, I'm here for women empowerment. Till I get to Manila just because we're upcoming artists. Or he thinks he's a legend, he can do whatever he wants and get away with it. Chameleone, I'm here to let you know that you are going down. You're going down. You either have to come clean, or you have to come to me and apologize for what you did to me. You get? But you need help. Like, guys, whoever is listening to me right now, that man needs help. Because there's no man in his rightful senses acting about you. This man needs help. Whatever drugs he's on, he needs help. Let's all come together and help Chameleone, because Chameleone needs help. Because there was really no reason for him to attack me. There was no reason at all. There was no reason. For no fucking reason. Oh, just because you refuse to be on the same side as him and then he attacks you? Bro, oli musajja mukulu ogenda myaka 5 okola ebintu ebyekisiru byebyo mbu Dr. Jose Chameleone musajja mukulu ne mama mbu akyakolera ddala ate ebyabaana abato mbu akuba abakazi ng'abatayina mibiri. Kale nenga bo bajaji bakuno batandise dde okusala omugambo mbu munnange mwana muwala ono nnugu na busungu byeyimuluma oluvannyuma lwa Dr. Jose Chameleone ate okupostinga ekifaananyi kya Daniela ng'ataddeko n'obuntu obw'omutima. Amawulire ag'ennaka agaliwo munnange ate gagudde ku ssomero lya Wampeewo Ntake Secondary School. Munnange nno basanze omuyizi omu abadde asomerawo nga yeetuuze. Tetunaba kumanya kiki era buzibu ki obwamuviiriddeko okwetuga naye bba abazadde b'omwana bagamba nedda essomero lino limanyi ku nfa y'omwana waabwe ng'olwo omusango kyogwo gwabadde akoze ate ogwamuviiriddeko okufa. Yo poliisi ekyakola okunoonyereza era we naaba nga nfunyeewo bye naaba nfunye nja kujja mbi batuuseeko nti omwana oba yatolose ku ssomero oba yabbye kino ku ssomero n'atya nnyo kye kyamuviiriddeko okwetuga. Bwe tweyongerayo munnange ne shifulaho ozambi muyina maaso wano munnaye ng'ate atunnyonnyola ssaawa zino kiki kyawulira okubanga wonna ya trendings era agaye munnange oluvannyuma lw'okutuula ku bisambi by'ozambi mu boyfriend we ne famire ye baamunyiigira naye leero azaakyuseemu maama leero kameeka kalibulaba gwatambula wonna ofuuse sita anti kankule ekyokinsite kale yes nasanyuka naye abantu abamu banyiigira boyfriend yanyiga boyfriend yasinga okunyiga wanyinya nnyo ekiwala aleka tukinyinya waali bagamba ne bakwata mu kiwato byawo jjajja yeti yanyiga omulwadde jjajja oba yeti yabiiri abatalina ssimu jjajja kale waka yesaba naalaba they feel bad kale sijja kuddamu you won't do it again. Chogama kati obalagana tunyenyeze right now sometimes they support you. Bama ne bakikkiriza nti kyajja ne bakoleka
So kati okyasobola okuddamu n'otunyenyezaamu ku kiwato nga taddeko ozambe tunaleeta ozambe oba omuntu ena asobola okukola ng'ozambe ozambe enyini gweyagala so olufuna n'ozambe omukulu n'atukolera ng'ozambe ne tulangirira ekiddako wategeera ozambe enyini ozambe da replacing a boyfriend waffe ndabira ddala waliwo okingidde mu ozambe bwe tweyongerayo n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni muyina maaso awo ng'ate alabula abantu abalina ebyapa by'ettaka nti bakikomi era balekere okugoba bannaabwe ku ttaka ate abatalina byapa. Kale akatambi kalina maaso wano kino kidiridde okulaba nga abalina ebyapa bayitiriza okubuzaako emirembe ate bannaabwe. The landlords kati abantu abalina ebyapa b'ettaka they must accept what we agreed in 1995. Abantu abalina ebyapa balina okukkiriza ne kye twasalawo mu 1995. Because Idi Amin had abolished Mairo actually. Kubanga mujjukira nti Idi Amin yali aggyeewo obwannannyini bw'ettaka. But we restored the ownership in order to allow a win-win solution. Naye NRM bwe yajja negamba nedda katukomyewo obwannannyini bw'ettaka buli muntu abe ng'afunamu nannyini ttaka afunemu ate n'ow'ekibanja eyasenga ku ttaka lye afunemu. But these landlords they don't listen to NRM ate waliwo they think it's a joke. It's not a joke. Naye bannannyini ttaka balabika beefudde bannampulira zibi tebawuliriza nsonga eno ate balowooza waliwo abateekamu opika babawaga temukkiriza ekyo pulezidenti agamba tekijja kukkirizibwa ab'ebibanja balina okubeera ku bibanja. So number one, you must pay back all the money you have taken from these people. Ekiragiro kati kigamba bwe kiti buli sente zonna ze bajja ku muntu w'ekibanja nga zisukka mu mutwalo ogumu ogw'obusuulu ogwakkirizigibwako ensimbi ezo zonna zirina okuddizibwa omuntu gwe zaggibwako. And the evictions are illegal. Ekyokubiri okugoba abantu ku ttaka tekikkirizibwa kimenya mateeka. And maybe what we need to resolve in our NRM caucus. Kitwenda okubaganyako ebirowoozo mu bukulembeze bwaffe obwa parliamentary caucus. Yes, sir. Is to provide that if the landlord does not accept the rent is paid to the sub-county and kept on an account. Kati president walaba omuwaatwa we wano nga bwe mwogedde wano mugaye nti balandlord tebakkiriza nsimbi za busuulu. Kati president agamba agenda kutuula n'olukiiko lwe naye ekyalowooza ekiteeso kyagenda okubawa nti landlord wabatakkiriza busuulu obusuulu buno butwalibwe okugombolola ewa gombolola chiifu mubusasuleyo oba bunonayo oba tabunonayo naye mwembe nga musasule. Very good. Bw'ati ate omukulembeze w'eggwanga bw'alabudde abantu abalina ebyapa nti mulekerawo okugoba bannammwe ate ku ttaka. Bwe tweyongerayo n'omuyimbi Stesha Mayanja ono nno nga yalwala obulwadde buli bwe baali bayita vaawo mpitewo era ye mu kulwala obulwadde buno yavaayo n'alumiriza muyimbi munne Maureen Nantume nti yamuloga buno obulwadde naye ndowooza munnange yamaa n'ategeera obulwadde bwa gye bwava era muyina maaso wano ng'ate atunnyonnyola ze munzikirize bamikwano mbasiibulire wano omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala gwe wenna ayagala subya makyala nalwala nalwala naye nga mmanyi ekyenzita mutwe pressure mutwe nalwala nentuuka ne mu intensive care ogutali gumu bwe bantu alaba bwe banzigyayo oxygen omwana wange zeriko nenziddako nalwala olwadde baba bumanya mwabumanya abaali banfolowenga
nakasero n'enzijanjaba ne bakolawo ekisoboka ne bankebera nengenda mu MRI nengenda mwani bannange nenda janga buli muntu gwe mmanyi ow'ekitiibwa buli muntu gwe mmanyi nti mukwano gwange nga sirina ssente nga mbeera ku ndiri bwenfunamu amaanyi nentayipinga bannange I need your help mukwano obeera oli mu bizibu abantu tebakumanyi abantu tebakuyamba bino byolowooza nti simanyi olina amaanyi oli w'amaanyi mukwano olowooza ku kizibu ojui kutegeera nze gwe mulaba mukimanyi nti bampako ku ddagala ly'abalwadde by'abatabufu b'omutwe mukimanyi nti natuuka ekiseera nga ndaba bamalayika mukimanyi nti natuuka ekiseera nga simanyi nti nina abaana nti nina ne maama nzaala nkimanya ntya nali mu ICU I don't know simanyi nakuze namalayo manager wange nkwagala nnyo Lawrence nosula ku gundi ku talazo because of me nga abantu bennabeerawo ne mwana abantu bambwa nabeera mu ICU ndoza abantu bajjanga nabeera nga tebandaba ndoza time netukanga abantu bakkirizibwa okundabako kati mmantu abakkirizibwa ne bagamba abantu basatu ng'omwo mulimu manager of course nga yalina okujja kubanga yali abeerawo nga tavaawo nga mulimu maama wange ne mukwano gwange yenna eyali ali awo on that day baali bakkiriza babawa 30 minutes bakozese 30 minutes ezo bandabe nga tebagenda kuddamu kundaba I don't know for how many days I don't remember seeing my manager omukyala mukwano gwange bamuyita Hajati Janati yajja mujjukira ekifaananyi kyajja naye nga mulowooza nti mumanyi n'omumanya munange omukyala oyo yayogera ebigambo bino n'agamba soma temereza agamba hasbi Allah wa ni'mal wakil kati nalulira ebyo ebigambo byayogera njagala mbiteeke mu nkola naye nga simutegeera nga mpulidde ekigambo kinyambye egamba hasbi Allah wa ni'mal wakil nabitegeera oluvannyuma kozi babinyumiza nengamba kankyogere olulimi lutusobola kusituka nkaswanaku obulwadde bwannuma obulwadde bwannuma nze saamanya nti obulwadde bwe bugenda okuvaako okujika